Omuyizi Afumitiddwa Ekiso ku ssettendekero wa Makerere University. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukwanirizaako ku News Spark channel. Sooka likinge, subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti n'otegatako ate era olekewo obubaka bwawo mu comment section. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Waliwo omuyizi eyafumitiddwa Ekiso ku ssettendekero wa Makerere University. Omuyizi ono okufumitibwa ekiso kino wabaddewo akavuyo ng'akavuyo kano kabadde wakati w'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform oba kiyite NUP ku university eyo ate era n'abawagizi ba FDC mu campaign z'okunoonya president wa university eyo oba muyite good president munange. Ate wano omuyizi we yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okuba nti no yafumitiddwa Ekiso. Bwe bityo nno bwe biri. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire gasoose ekulaga nti omuyizi ono eyafumitiddwa Ekiso yabadde muyizi wa Makerere University, wabula amawulire getufuna ano ku News Spark channel agalaga nti omuyizi ono yabadde wa Uganda Christian University oba giyite UCU. Bwe bityo nno webiri. Mu mawulire getufuna ssaawa zino munnange ye omubaka wa Kasanda South ayitibwa Honorable Frank Kabuye akwatiddwa poliisi okuba nti no agiyambako mu kunoonyereza ku ttemu lino eryakoleddwa ku muyizi wa UCU. Bwe bityo nno bwe biri. Kitegeerekeseeko nti omuyizi ono yazze ku Makerere University okuba nti no ayambako bannakibiina kya FDC mu kunoonya akalulu k'obwa pulezidenti. Kakati okusinziira ku mumyuka w'omwogezi wa poliisi Luke Owesigire munanga agambye nti bafunye amawulire nti Honorable Frank Kabuye ye yabadde aduumira ekibinja ky'aba NUP, ekibinja ky'aba NUP oba ekibinja ky'ekibiina kya National Unity Platform, era nga bano aba NUP bakoze olulumbagana oba balumbye bannakibiina kya FDC n'omugenzi mwe yalugendedde ne babeera nga yafumitiddwa Ekiso. Omugenzi ategeerekeseeko amannya nga ye Batungula Bewot munange ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye nga wetwogerera kati ye omubaka Frank Kabuye akwatiddwa poliisi okuba nti no agiyambako mu kunoonyereza ku ttemu lino eryabadde ku Makerere. Bwe bityo nno webiri. Naye ate era mu mawulire aganaasembayo era nga tukyali ku lusozi e Makerere munange basazizaamu okulonda kw'obukulembeze bw'abayizi. Jjukira nti no okubadde kwakubeerayo olunaku olwaleero, kakati nno kuno bakusazizaamu olw'okuba nti no omuyizi ono munange yafiiridde ku university eno. Bakusazizaamu okuba nti no banoonyereza ku ttemu lino eryabadde ku ssettendekero ono. Yaliko omukozi wa TV era ng'ono yakolerako ku Urban TV ayitibwa Atina, abasinga tumumanyi mu program yali akola program ey'olugambo. Okitegedde nno omukwano avuddeyo n'atabuka. Atabukidde ki? Abantu bangi babadde bamwogerera mbu lwaki yafuluma eggwanga. Avuddeyo n'agamba nti okufuluma eggwanga tekitegeeza nti no yafuluma lwa mirembe, wabula yagendayo kuba nti no ataasa obulamu bwe. Ono era ajjukizza abo bamwogerera nti yamalira ddala emyaka 2 nga talina mulimu, ng'omulimu gwe gulugenze naye tewali yavaayo kuba nti no amuyamba. Bw'atyo nno bw'agambye. Kaakati emyezi 5 gy'amaze wabweru w'eggwanga, ate lwaki muvaayo ne mubeera nga mumwogerera. Agambye nti tewali amusinga kwagala ggwanga lye era eyo gyali si musanyufu, wabula yaddukayo kuba nti no asevinga obulamu bwe. Katubeere nga tumukuwa. And any one person who comes back on these platforms to tell me it is because you're out of this country, do not forget why I'm out of my country. I love my country enough to be truthful and open and honest. I love my country in ways none of you will ever understand, that even being out here breaks my soul. My country drove me to being where I am here. I should have every reason to hate my country, but I still fight for it. I lost my career.
I lost my livelihood. I lost everything simply because I dared to stand up and say, this is wrong. So none of you should ever feel you have the right to come and say it is because you are out of that country. I have only been away from home for 5 months. Let's not forget I sat home for 2 years since I lost my job. All of you thought it was a showbiz thing until I showed you the reason as to why. None of you should ever come here and try to judge me for where I am right now. Because I did my best. I stood up every day. I went on YouTube knowing that I could be picked up any day. I put my life in jeopardy. I put my children's life in jeopardy every day when I stood up and dared to speak. Ain't nobody ever come to any of my platforms. I'm telling you this, like, for real. Don't come to my platform and try to think you understand how broken I am to leave the place I call home. The only place I've ever really called home. To come and begin dealing with this racist bullshit up in here like I don't have a home. I know very much well what my government can do to a person. It did it to me. You witnessed it. You saw it. I was fighting for y'all. When it happened, I was fighting for you. When it happened, and I took my L. And I took it and I was comfortable with it, and I said I would rather leave a job for doing something right than shutting up and let it go on. Eyaliko Muninkini wa Desire Luzinda olono tuba twogera ku Juma Sheiko munange avuddeyo n'agamba nti ye abaagala nabano olono tuba twogera ku Levixone ne ex-we Desire Luzinda atabalinaako buzibu. Okusinziira ku Juma Sheiko agambye nti ex-we Desire Luzinda tamuyinaako tabu era abaagaliza obufumbo obulungi era n'amujjukiza nti ajja kusigala nga mukwano gwe paka lwaliva mu bulamu bw'ensi eno. Bw'atyo bw'agambye naye alabudde omusajja nti alina okutegeera ennyo Desire Luzinda by'atayagala era ebyo by'atayagala abeere nti nno abyewala. Bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza. Katubeere nga tumukuwa. As long as she is going to be happy, her marriage is the problem. Instead of in Songachi, why should I not be happy? Why should I get hurt? In her life, she has chosen. Yeah, I don't know the man. It was just Kuchara. Kuchara is supposed to be for classified new people. But if she invites me to Kuanjura, was it Kuanjura or Kuchara? One of them, Kuchara, that's not a problem. I can't feel sort of feeling bad. I'm an officer. I just want to tell him that I'm very steady. He has decided to what's a desire. Me, I wish them very good luck. Very, very good luck. That's why I'm more desire. Settling here. If she has decided to settle with the guy, no problem. First of all, I didn't kuiga desire. Desire agarachi. The desire agarachi. So he should avoid what the desire doesn't want. What I came on with desire, the desire is a self-contained, will not let it. Desire target somebody who lies. Target somebody who lies. You will not get desire. And the man should also tell desire what he likes and what he doesn't like. And they come to a compromise. What's an artist is not easy. I know. Lady artists, even male artists, they are not easy people. But why should you criticize someone? Why? We give them a chance.
Wetambudde obadde mulabi mulungi eno Newspark channel neto ogivaako nga tonaba kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era okulikinga video eno kw'ossa n'okulekawo bakabwawo mu comment section. Bela bulungi weeraba.